If the complainant is available before then, you should appear. But I'm telling you the date of 9. Since you want to reconcile, the report cannot stop. Await the complainant, await the statement. Koti agenda kusalawo kwayo nga 28 omwezi guno olwokuna lwa wiiki eno. Ongezeddwayo kwa limanda paka kwolwo abavunaanibwa. So today, the court had the bail application as we made and said it will make a decision on Thursday. That will be 28th. That is 2 days from now. So the grounds that we make bail application are that every person is presumed to be innocent until he either pleads guilty or is proven to be guilty. So those are the grounds basically that we make, that we advance to court when we are making bail applications. So the court will make its decision on Thursday whether to grant or not to grant. Because the court has its discretion, it can choose whichever side depending on the merits of the application. State ya Gambia aina abantu bangi ate n'abalala bakyanoonyezebwa. What is your comment on that? We heard that they are looking for other 18 people. You cannot tell because the church just says with others still at large. Their names are not known. We don't know when they will look for them. That one court cannot base on it. In our submission, we said court should not base on that. Deny people bail because you're still looking for others. But if they don't come, those are the advancements that we made before court. Kanso mutwadde ku koti omulamuzi agambye nti otegeezezza omulamuzi nti enteesaganya zitagenda kituufu tugambye nti if they can give these people freedom, temporary freedom to be out on bail, then they will be able to initiate, to proceed with the negotiations and reconciliation processes. We have been encouraged always to make sure that these people, whenever you have a complaint, whenever you have a dispute in court, we make sure that we advise parties to explore the mediation and reconciliation processes so that we can have these cases reduced in court unnecessarily. If parties can reach an agreement, then the matter can be closed, having reconciled with one another. And actually, in the society that we live in, it is better when we handle cases with reconciliation. And that's the point we are trying to make, that now, because they were raising issues as we have not approached the victims. And now we said, how do you approach the victims when you're still on remand? So we raised it as a ground of granting bail so that the accused persons can be able to go and reconcile with the suspects, with the victims. Mbategeeza koti nti buwolereza musajja w'amaanyi era public figure eggwanga lino ekitasobola kumulemesa, ekitasobola kumuleetera kutaataganya kunoonyereza kwa koti, naye ate state nategeeza nti no olw'amaanyi gaabo tekisobola kuba nga kimulemesa kutaataganya kunoonyereza.
Yes, we responded to that issue in respect of interfering with the investigations. We said our client has not been involved in any criminal cases and he has no criminal record. So you cannot charge him and actually convict him that he will interfere with witnesses and investigations when you have not presented any evidence that this person has ever interfered with any of the investigations or he has been found guilty of any charges. So we maintain the fact that is presumed innocent until he is proven guilty. By saying that you will interfere with investigations, it means that you have already prejudged him that he's going to actually cause chaos, which is not the case. And I stated to court that when we are interviewing our clients, we talked to them and they actually said they have no intentions and they even don't have the capacity to interfere with any person's witnesses. State abudde nategeeza nti no mwaba abamu ku balumizibwa okuba nti bakubibwa alien skin n'ekirinnya kye omu ku bo ali critical nnyo. In fact abudde n'agamba nti omuwawulyo w'okubiri ali critical nnyo. Abudde ne mulabako namukuba namusobola okugenda kumulabako embeera gyali. Tusabye kooti on that issue that they should grant these people bail so that they can follow up and look at the victims, their situation. We said, first of all, the happenings happened on Friday, so the timing is still very short to judge whether we have visited or we have not visited. So we said that, actually when I was talking to the victim, he said, now how do I visit someone when I'm still in custody? I can only visit this person if I am granted temporary freedom, which is bail application, which is a bail, granting bail. Eteeka ligamba omuntu awebwe ebbeeyiro yeeyimirirwe. Kati kooti webanga bagiwadde fayiro etannaba kunoonyerezebwa. Amateeka g'eggwanga gali mayabayaba kubanga bakolera wansi w'oyo alina kyayagala. Of course, Allen Skin is a giant. Don't take Allen Skin like a fool. Tosobola kuteeka Allen Skin wansi w'emmotoka nedda ssebo. Olina muleetanga kingi. Ekyo nkibabuulira. Talina kutiisatiisa kooti ate atiisa ki. Ffe tuzize ku lwa Allen Skin. Alowooza tuyitirirwa yimbi. Naye ekisooka Allen Skin nze mukwano gwange ng'omuntu. Nze nabyo omulamuzi tasazeewo omulamuzi agezezzaako number 1 okulambika. Naye ng'olaba ng'omuwabi wa gavumenti bambi tasalawo agamba kino kiri naye bajja kutuuka ku lasiti. Allen Skin toyinza mugereegeranya n'abayimbi abamu abali mu ggwanga. Allen Skin yajja essimu ya milioni 4 ng'ogenda kufanga Allen Skin nawe omuntu amafuta obukadde 5. Naye bonna abapanza bamwambusizza Allen Skin abamutadde allegations. Naye ekyamazima ndabye ng'omulamuzi ye at least omuwabi wa gavumenti asaanye guno musango aguveemu kuba tabitegeera. Nsaba ajjeko mu kooti ne balooya be boogera omulamuzi abe nti awulidde sayidi zombi. Luli bwe baamukwata twawulira buulizi nti Allen Skin bamukutte bamututte Luzira. Abantu basobola kufuna sayidi ndala naye tutandise okufuna sayidi zombi. Tufunye ey'abawaabi tufunye n'ey'omuwawaabirwa. Naye nga kyendabye mu y'abawaabi tebannakuŋŋaanya bujulizi. Bwe tusabira nti awo bagira bamuta bale banaaba baleese obujulizi obutuufu ddala kooti esala omusango ng'esinziira ku njuyi zombi naye kati eri ku sayidi emu. Allen Skin jali mukuyitamu abavubuka batambula n'eggaali balina saagala kugamba abavubuka batambula n'eggaali. Omuntu Uganda erimu freedom of association osobola okuba ne mukwano gwo mu mbeera yonna. So tambula kasitoba nga tokubye muntu tolumizza muntu ate n'omuntu olw'okuba otidde ab'eggaali towayiriza bawayirize leeta obukakafu nti baakukubye. So kati tewali bukakafu ne babayinako bayasi na bisuubizi na kusuubira busuubizi. So mbadde nsaba kkooti ereme kukolera ku bigambo bugambo esoboke efuna obujulizi obutuufu olukwata Allen Skin n'essaawa eno paati esinga obunene bikyali bigambo bugambo tewali bukakafu. Allen Skin omulabye nga akyali mugumu oba atidde mu bulamu? Allen Skin akyali mugumu kuba amanyi nti talina kyeyakola amanyi nti kyayogera kyekituufu akyali mugumu. Nayogerako luli naye nga ngenze Luzira nga mugumu nakati mulabye nga mugumu era nsaba abantu ku Lwokuna tukomewo ku kooti Allen Skin tumubeererewo nga ne bwabeererawo banne.